Amagye ga Pakistan olwaleero gategeezezza nga bwe gamaze edda okukwata abantu bana abayambye ku bulumbaganyo obwakoleddwa ku Muzikiti mu kibuga Islamabad olunaku olw'eggulo bwe gwakubiddwako bbomu eyassa abantu abasoba mu 3 n'abalala 1000 ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi. Olwaleero abattiddwa bbomu eno lwe baziikiddwa ng'era nnamungi w'omuntu yeeyiye mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lino okwetaba mu kukungubagana okuziika. Ab'obuyinza mu ggwanga eryo bategeeza nti kaweefube w'okufuuza abajambula abakoze ekikolwa ekyo wamu n'abo abasuubirwa okuyambako mu kukola obulumbaganyi buno akyagenda mu maaso bagattibwe ku abo abakwatiddwa. Amagye gategeezeza nti enteekateeka z'obulumbaganyi buno zaakoleddwa mu mpuku emu mu ggwanga erya Afghanistan. Okubwatuka kuno kwabaddewo olunaku lwa ggulo wakati mu swala ku muzikiti gw'abashiya ogwa Khadijatul Kubra mu kitundu kya Talai Kalan ku njegoyego ez'ekibuga Islamabad, era ng'abaakabinja ka ISIL ak'abamukwata mmundu kaavuddeyo okwewaana olw'ekikolwa kino. Nagadya Hajara yakuŋŋaanyirizza bino byonna ku lwa KTV Amalindirire.